Nkwaniriza omulungi alaba Lugonvizi show nenkobaza okuba nga otwegaseko olunaku olwaleero gy'osinziira abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mbabuuzaako abali mawanga ag'ebweru nembeebaza programu ez'enjawulo abazigoberera abasubscribinga abalikinga abakomentinga mwebale nnyo mwebalire ddala amannya gabeera mangi naye nsiima n'okusiima yenna solidarity eyo solidarity eyo mwebale nnyo mwebale ddala mikwana abali mawanga ag'enjawulo timu Saudi Arabia, thank you very much. Waliwo timu Oman, timu Abu Dhabi, timu Bahrain, timu Dubai, timu Qatar, timu Jordan, timu Oman, yes, timu Norway, waliwo abasajja bali mu Norway, South Africa mwebale nnyo mwebalire ddala, waliwo abali South Sudan mwebale nnyo kubanga temuva ku Lugonvizi show, waliwo abali mawanga g'abazungu ag'enjawulo, amawanga ga Bulaaya mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya gegonze Ssentongo Frederick Lugonvu munakyalo munammwe ow'ebusubi ky'amaganda mu Lwengo. Nabagamba ebiseera ebisinga background y'ennafu togisuulanga era togikwekanga kubanga yegenda okuyamba okuzimba okutuuka ku background y'amaanyi. Buli lwe tujjukira gye twava mu bunaku, buli lwe tujjukira gye twava mu kusoomoozebwa ne tufukamira ku mavivi ne twebaza Mukama, ne tufukamira ku mavivi ne tumutendereza atukuumye atusobozesa okuba nga tukyali balamu kutuusa ku lwaliro. Bwe nzijukira abantu abaali bannange abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga baalina buli ekyetaagisa, bwe ntunuulira abantu abagagga abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga babadde na buli ekyetaagisa ne nga nti Mukama nzaani akyali omulamu, ogwana okwebaza Mukama ku lw'ekyo kyakuwadde nga tunaba kubanga onakuwala, nga tunaba kubanga onyiiga, nga tonagamba nti naye Mukama lwaki wanneerabira. Osaana osooke weebaze Mukama omugaye nti Mukama nzaani, tinaye mazima nzaani, tigwoyambye n'osaasira ekintu ekitalinva ku mutima. Simanyi kuyimba naye obuyimba obwo ntera okubuwulira ne bumpoomera nga mpulira ng'eyali ayimba ku nze. Ekitalinva ku mutima y'engeri gy'otasosola, ensigo yakyawa gwe n'onsembeza. Ebiseera ebisinga nga tunaba kubanga tunenya Mukama, Mukama nze lwaki onkumi nga ndi mwavu, Mukama nze lwaki tonsobozesa kufuna nnyumba, Mukama nze lwaki tonsobozesa kufuna musajja gwe njagala, Mukama tonsobozesa kubanga nfuna omwami gwe njagala, ebyo byonna tonsobozesa kubanga nfuna omwana gwe njagala. Waliwo eyabirina byonna n'afa, waliwo yalina obusobozi obw'okubifuna byonna n'afa nga tanabifuna naye ng'ate obusobozi yabulina. Waliwo ababadde ne ssente ne bagenda. Tusaana tusooke twebaze Mukama nti Mukama tukwebaza, njagala okutendereza Mukama n'okwebaza n'okusinza olw'ekirabo ky'obulamu ky'ompadde. Nzaani gw'oyingiza omwaka omupya ogwa 2022. Abantu bangi bagenze mu 2021, bangi bagenda mu 2022. Abantu bagamba sirituuka, obulwadde bwannuma Mukama ne mpulira nga ngenda naye okyansobozesa okuba nga ndi mulamu. Mukama weebale. Mukama ontambuza amawanga, nze atalowooza nti ndijje Saudi Arabia Mukama ontuusizza, atalowooza nti ndirinnya ku nnyonyi Mukama oginnenyisizza, atalowooza Mukama nti ndisala ensalo, atalowooza Mukama nti ndifuna ku passport Mukama ogimpadde, atakirowoozaako nti ndigenda mu mawanga nga tewali lulimi nga sitegeera lulimi Mukama okinkozesezza. Nze Mukama nalowooza nti amawanga ne ku kisaawe Entebbe wagenda waaba abaasoma naye Mukama okimpadde. Ebigambo ebyo byonna byakwebaza. Ebigambo ebyo temuliimu kinakuwala, temuliimu kivoola nedda. Mukama ontuusiza okutuuka obutuusi ku kisaawe Entebbe, it's a pressure. Okutuuka ku kisaawe Entebbe kyokka, alone okutuuka ku kisaawe Entebbe, okufuna passport ogenda n'oyingira mu ministry ya internal affairs, immigration, n'ossaamu ekigalo ne bakuwa passport nga kuliko Republic of Uganda, nga kuliko East African Community, nga ya East Africa, ng'eri e-passport electronic ne bagikwasa ne bakubiramu visa, n'ogenda ku kisaawe Entebbe n'olinnya ennyonyi n'otunuulira ebirengo biri wansi. Sooka weebaze Mukama ku lw'ekyo. Ebisigadde binajja luvannyuma. Bw'omala okumwebaza ku kyakuwadde ofukamire ku mavivi omugaye nti Mukama obimpadde, Mukama nsiima,
Mukama onkoledde. Kati Mukama abantu bangi balinza okunsekerera. Balinza okugamba nti alina passport alaga kaki. Balinza okugamba nti yalinnya ennyonyi alaga kaki. Balinza okugamba nti yagenda ku kisaawe n'ayitamu alaga kaki. Balinza okugamba nti enkuba kyeyo kakikaalaga. Mukama kabalage. Sisobola kabalaga gwalina okabalaga. Mukama ekyandeeta wano kye kino ne kino Mukama jjukira essaala zange. Nga bwe wajjukira essaala zange ez'okulinnya ennyonyi Mukama jjukira essaala zange ez'okumpa kino. Mukama ekyandeeta kwe kufuna akapoloti Mukama nkusaba okampe. Mukama ekyandeeta kwe kufuna akataka, kwe kufuna akayumba ng'omaze okumusiima Mukama wa bujja. Ate naye ne bw'obeera gwe omuntu gw'okoledde by'okoledde bw'atuuka ng'olina by'omuwadde n'atuukira mugamba nze Mukama lwaki tompa bino, Mukama lwaki tonkolera kino, nze Mukama lwaki wanneerabira, nze lwaki nze gw'otwala bw'otunoga. Omuntu gwe nakolera kino y'atasiima tajjukira kateka n'akatono, kubanga ebintu ebitukyaya Mukama, ebintu ebitukaabya bitono ku byatukoledde. Okabira kayumba, okabira kapoloti ka 45 ku 10 ng'akuwadde obulamu emyaka 35 myaka 4. Ekyo ky'oba osooka okumwebaza. Kakati bw'ova ku ekyo tunuulira Mukama omusabe agenda kwanukula. Ebiseera ebisinga obungi tulina embeera etumalamu naye nga tulina kusinza businza nakwebaza ebisigadde n'ebigoberera. Nze bwe nzijukira obulamu bwe mpiseemu, bwe nzijukira jjane yange, kye kiri kyeggamba nti teweerabira gy'ovudde, teweerabira byafaayo bye ebinafu, teweerabira byafaayo bye ebisoomooza, kubanga bye bigenda okuzimba. Ebyafaayo by'abantu bye bafuma bwe yalumwanga enfunza, abantu ogenda bakyalenkinga ng'oyambadde engatto ya musonso. Gwe yalinanga akabaliga, abantu ogenda bakyalenkinga ng'oyambadde essuuti yo. Eyalinga feriya mu kibiina z'abantu bangi mbalaba ne bagamba nti kale oyo gw'olaba ye yasembanga mu kibiina, ekyo ky'olaba kyalinga kisiru mu kibiina, tekirina kye kyali mu kibiina. Mukama n'agamba nti tolina kye wali mu kibiina naye njagala okufuula ky'oli mu nsi eno. Mukama atukyusa mu famire ne tuba nga tuli banafu, ku byalo gye tuzaalibwa ne tuba nga tuli banafu, naye n'atufuula ab'ensonga mu nsi. Naye ku byalo ne batandika okuga nti kale ono yali feriya, yali talina kyalina, naye nga Mukama akusitudde. Ebyafaayo byo n'olugendo olwo olunafu lugenda kufuuka obujulizi nga Mukama akujjukidde. Lugenda kufuuka obujulizi nga Mukama akusitudde, akufudde ensonga mu b'ensonga. Nkugamba ekintu kimu nti embeera gy'olimu, okusomoozebwa kw'oyitamu kitundu ku bulamu bwo, si kubonaabonako. Mukama mbonyeebonye ekimala obonyeebonye eki. Bwe twogera ku babonyeebonye mwoli, bwe twogera ku babonyeebonye, oyinza okugamba nti ddala mwoli mu babonyeebonye tosobola kubeeramu. Waliwo abantu nga otandika okunyumya olugendo lw'ababonyeebonye, oyinza okugamba mbadde nkaabya kyekyo. Abantu bangi nga beegaaniddwa ne famire zaabwe ne basigalawo bannamunigina. Abantu bangi n'atuuka maama n'afa ne taata n'afa ne bamugamba wano si kikaakyo, genda onoonye ekikaakyo. Talina maama, talina taata, ne we yakulira nga alowooza weewaabwe bamugambye si weewammwe, genda onoonye ekikaakyo. N'asiriikirira ati mu kaseera ak'okusoberwa n'abuuza ntandikiddewa. Ng'ekyokuddamu kiri kimu, kitandikirawo wooli, tambula senvula ebigere. Bino ebintu leero lwakusatu ndi mu kutambula. Programu eno katugikole nga tutambula, tukome okukaaba twebazenga ne Mukama okubanga atuyisizzamu ebyo, kubanga singa tatuyisaako mu bizibu, singa tumwerabira nti gy'ali. Singa tatuyisaako mu bizibu, singa tetumanya baani balabe baffe n'abaani bannaffe, naye wakati mu kutuyisa mu kusoomoozebwa atulaga ensi mwe tuli. Mugana ngeri ya Sajjabbe, osabanga Mukama n'akuwaayo ekizibu.
ogenda okumanya baani bano osabanga Mukama n'akuteekako mu mbeera esomooza ogenda okuguma tukome okukaaba buli mbeera tugitwale nti ya bulijjo kubanga si ffe tubeera tusoose okugiyitamu awo tuveewo naye nja kusaba message eno oba oli mupya nja kusaba osubscribing olikinge osharinge nokukomentinga osobola okukomentinga tusharinge message eno tulina abantu bangi betugenda okwogera nabo olwaleero nkimanyi nti waliwo omuntu gwenjogera naye nga yino programu ye esookedde ddala okulaba ku composition nkwaniriza ngeno ye programu yo gy'osoose okulaba ku lugonvision nkimanyi nti bangi abali mu kulaba essaawa eno towulirangako kigambo lugonvision nkimanyi nti bangi abali mu kulaba essaawa eno towulirangako muntu gwe bayita lugonvu naye ate programu osobodde ogiraba obadde oscrollinga ng'otambuza n'ogiraba nja kusaba subscribing e lugonvision tubeerawo ku ssaawa 4 ez'ekiro lwaki njogedde ebigambo ebyo mu bulamu bw'ensi eno omuntu agenda okukisa obulamu bwe togenda kutegeera gy'ava tuyige okwetega tuyige okwetunda tuyige okwerenga si mu bikolwa eby'obuseeku tuyige okweyoleka to expose ourselves expose tweyoleke nga twoleka n'amaanyi gaffe we gali nga twoleka n'obusobozi bwaffe we buli nga twoleka na biki bye tusobola okukola abantu bangi balemeddwa okubeera successful kubanga balowooza nti emikisa gigenda kubajjiraawo nedda abantu bangi balemeddwa okutuuka ku bye beetaaga kubanga balemeddwa n'okufuna emirimu kubanga balowooza twakyogeddeko eggulo nti balina kugijja mu woofiisi kambawo ekyokulabirako lwali lwa Monday yali Sunday nali nsala mu Mpigi Express highway gibali mu kukola mu kaseera kano waliwo abaana abo abasimba ku zi junction ezo ezibeerawo ne bawanika obugoye obwa green n'obwa red stop ngaliwo ekimotoka ekijja nanyiga red nanyiga green nga bagamba mugende abaana abo bafuna emitwalo simanyi nesubira nti baweze emitwalo 3 simanyi naye sisuubira nti baweze emitwalo 3 omwana kali kaana ka buwala kali myaka 19 nga bw'okatunuulira oba 21 nga bw'okatunuulira either ka senior 6 akagimaliriza oba kamaliriza university naye nga bw'omanya emirimu gya Uganda nga bw'omanya emirimu gya Uganda tegirabika omwana yankwasiza ennaku wa buwala bwe namutunuulidde ne mulabamu ekifaananyi kya muwala wange ompuliriza bulungi naye ati singa muwala wange yabadde akola omulimu guno waliwo omuntu anaamujjukira nti ono omwana abadde wano enkalamata emuluma kubanga babeera mu musana enkalamata ng'ebaluma omutima ne gunzijira nagenza otunula wansi awo nga nyinawo omutwalo nengumuwa nemuyita ngumuwe kati nagiza bulungi nemugamba kwako nnyabo sinti yasigadde antunuulidde n'agira ati mukasana ndi mubi kati yesi mubizi birabika birabise na bubi nnyo birabika birabise na bubi nnyo kwedooza mu njogere nyange twandisenga okukimba sijja kuyita kwenye nyimbo naye okukimba nenziramu nemuga nti maama kwako bambi muweeyo omutwalo afune amazzi manyi kibuzi kyambuza
Zaki yambuziza Zaki nensirikirira nti era nenziza we nazijje nensimbula neneyongerayo. Owulira ekigambo ekyo? Omwana oyo either wa senior 6 oba yakamala university. Awo osigwe murundi wagenda okusooka oba okusemba okundaba kubanga bamutaddewo okukola. Kyokka ogwo gwali mukola si mulimu gwankalakkalira nti gunaamukuuma. Nabagamba nti tuyige okwerenga, tuyige okwetunda, tuyige bakuyita ennaku zino okwetega. Oyo omwana abadde ajja n'akwata omutwalo kubanga obadde okumuwadde. Si mwana muto nti wakibba baana n'akulinda enkya. Enkya bwakulaba n'okwatirwa ekisa Mukama naga kubanga era ebintu byetukola sife Mukama gw'owuliraga muwe. Mukama naga muwe. Awo wajjira naga neyanza Mukama wange oba neyanza ssebo kubanga muri myaka gya kivubuka. Nange nonkola wano bitambula biti eyo. Nange nkola wano namaliriza university nasoma kino naye ebintu bino tebitambula bulungi. Nenkumanya tomanya mu mutima gwembadde nagwo mwenkuweredde omutwalo gwe mutima gwensobola okutumalira nti waliwo akaana kali ku kkubo kalina degree namba naye kali mu kuwuba kiwero ky'aba China. Oluusi ne connecting somewhere. Naye gwe life gyondeze nti Zaki nokimba kitegeeza otta connection zo ezandikujje ku ddaala ly'oliko okudda ku ddaala eddala. We wali obunafu bwaffe. Abaana bangi abakaba bali mawanga ga Buwarabu nga babakozesa emirimu emibi. Kyokka nnyina mikwano gyange bemmanyi abali mawanga ga Buwarabu nga bafuuka abasawo n'abasomesa ewaka. Ompulira bulungi? Mu mawanga ga Buwarabu yagenda komba box, yagenda kwoza waka, kusimuula, kumulisa mmere kubanga empisa zaabwe ennafu, kumulisa mmere esigaddewo. Naye bwe baatuukayo abamu baafuuka abasomesa bayigiriza bakulu Luzungu n'abaana, abalala baafuuka abasawo. Wava eno ng'olina degree mu busomesa, ani yagamba nti tosobola gikozesa Buwarabu? Wava eno ng'olina diploma mu busawo oba mu nursing, lwaki totandikira kuba famire eyo n'ojjanjaba? Abo bagenda kuvuga bagambe nti waliwo omuddugavu mukozi wange waka naye mugezi nnyo, mugezi nnyo, alina ebintu byakola nze nga sibimenga eno tetubimanyi nabimanya. Kitegeeza omuwadde omukisa okutegeera. Tetugenda kufuna opportunities nga bwe twagala kuzifuna. Enzigi opportunities gye zijjamu tomanya. Omuntu agenda okukusitulirako akadomola gw'ogenda okwogera naye ojja nakwekanga nga bw'ayogera omumanyi. Waliwo omwana program gye nakoze eggulo omukyala, nabadde njogera ku buyoga nga njogera ku butayunja mu kibinge, nangamba mwami Lugonvu eyo omanyiyo, eyo yewaffe, naawulira essanyu. Nangamba mwami Lugonvu tomanyi bwempulira, nze nali ntya n'okwogera nti nva butayunja, nali ntya n'okwogera nti nva mituugo, nga ntya okwogera nti nva mu buyinja, naye bwe wayogeddeyo neŋŋuma nenga nti waliyo n'abamanyiyo. Togenda kumanya bw'ogenda kusinkana muntu agenda kukyusa lugendo lw'obwamuzi, togenda kumanya. Naye bw'otaayige kwetega, bw'otaayige kwetunda, bw'otaayige kwetega okweexposinga ky'osobola, ojja kulaba omusajja wa booda nga tomanyi nti wa booda yagenda okutuusa ku buwanguzi, gwe ng'olinda wa woofiisi. Naye ng'owa booda oyo gw'onyooma alina omusajja gwe yavuzenga nga nti nkoye emirimu, abakozi bansubwa kati nva goba sekuritale wange, laba naawe bwakuvuga n'omugamba nti noonyeza emirimu bbanga n'awulira embeera ze ez'obuntu bulamu. Nakawaliwo omusajja yagobe sekuritale, osobola okubeera sekuritale nga wa booda gw'otasuubira nti asobola okukonekitinga yakyusizza obulamu bwo, naye nga gwe obwongo bwo buli kuvugavuga tugende, ababooda tamulina magezi, ebyakiti byammwe biwunya, oswadde.
omuntu oyo bw'obanga adoli kuba boda mugati munange ngenda kufuna kusaba mulimo oyinza okumulaba ng'owa boda naye ng'ate alina connection zasobola okutuusaako ngenda kusaba mulimo nti tomanya kiddako mu bulamu bw'ensi eno otudde mu taxi gw'otudde naye tomanyi nti oba emmotoka ye emufuddeko n'alinnya taxi tomanyi nti oba mukyala naye nga omwami we alina ministry mwakola alina ekitongole mwakola gwe bonna bodde nabo bakimba obalabanga bisasiro okubanga gweoyolekera genda mu office kyebale nnyabo nti kale nawe ogenda Kampala nti ye ogambe nange ngenda Kampala nze nva eno nva Seguku nze nva gundi abamu bajja kukuyita ng'omulalu naye mu kuyita omulalu mwogenda okugulira amakubo go naye maama mwe mukikola mutya nze nga nnoonyeza emirimu gibuze mu kwogera era abakazi bangi abawangudde ate we batusingiddefu abasajja nti kubanga abasajja ekyo tekitera tubeerako tulina weekisize naye omukazi bw'obanga olina weekisize weetaaga miggo okitegeera mu kwogera naye wagenda okuwulirira nasoma degree natikirwamu nafuna first class degree nasomera gindi mu kwogera wano wagenda okuwulirira agenda akawala kano kankulekera akanamba kange bonna abangu olinayo opportunity onkoonako gwetega mwogenda okuwulirira essimu evuga okyanoonya mulimu nga weesiriwaza bunze sikwata simu ya noti 392 noti 392 bano ba MTN be bansumbuwa wataddeyo ebbaluwa ezisaba omulimu amakampuni n'ebitongole bikubisa zi landline zinoti nyemunya noti 392 okitunda naga bano ba MTN be bansumbuwa okitegeera bano be MTN be bansumbuwa sijja gikwata abantu bino byagondi byababbi sijja bikwata naye bw'ogaana okukwata bw'ogaana okukwata oyagala nkoko tugende bw'ogaana okukwata ye musajja ali mu kukubira ssimu tulina ebiseera bingi abantu tulemererwa naye ng'ekitulemesezza okutuuka ku buwanguzi ffe kennyini tubanga abaliko ekiroge ojja kusanga Lugonvu ng'ayagala secretary nga secretary we oluusi yagenze ojja kusanga Lugonvu ng'alina omuntu ayagala secretary nga weetaaga just to have a talk with Lugonvu kufuna mboozi ne Lugonvu amanyi ekyoli amanye nekyokola ayinza obutakuyamba olwaleero ayinza okubanga mwavu nga tadisavinga kukozesa naye asobola okubanga amanyi abasobola okukozesa olw'ekyo ebigambo bino nsuubira okubanga twogedde ekimala toli mufumbo onoonya musajja naye buli akwana omukimba oba buli sinakwana buli akubuuzaako ng'okimba buli akubuuzaako ng'okimba neyandibadde akwana mukwano gwona gwokimbye yajaga kikwala kiti kirina mpisa bakitegeera kikwala kiti kirina mpisa kigenda kivumavuma abantu ne mukibuuzako bubuuza kikuwandulira malusu si gwoyagala era naye takwagala naye olina omusajja gwoyagala nga naye asobola okukwagala kyokka mukwano gwono gwokimba akatale kafudde abantu abamu betusinkana si be balina bye twetaaga naye be balina obusobozi otutambuza notuwa olugendo tutuuza ku bye twetaaga ng'okwana mukazi alina mwana tokwana mukazi kwana mwana bw'otayagala mwana wa mukazi naye tagenda kukwagala ng'oyagala musajja omukazi yafa oba omukazi yanoba oba waliwo ekiriwo okufa kuno bakola ki oyagala musajja akuwase omwagale naye asobola okukwagala togenda direct kubanga alina ebizibu bye sooka okwana abaana balabe nti enjala ebaluma abaana si boogenda okwagala naye abaana be balina olugendo lwo olw'okutuusa ku kyeweetaaga obeera ebigambo waliwo ababiwulira naye gwe bwona nfeeyo mpitewo secretary gwokimba receptionist gwokimba ku
kubanga oyagala kuyingira wa Lugonvu butereevu abeera ne Lugonvu essaawa 12 obadde ne Lugonvu eddakiika 10 oba eddakiika 5 omaze okumunnyonnyola by'omunnyonnyodde gagaha taata omazeeko otya n'oyo ayingidde kyakoze wano omaze okutta gwe kwana ng'ogenda okusaba omulimu ne gatekeeper ne gatekeeper mubuuze naye nasobola okufuna kalimu wano ontegeera genda kuwa reception kati nsobola okufuna kalimu wano bagenda kufuuka mikwano gyo bamanyi boss gweyagala kukozese naye gwe gateman omuyiseeko buyisi owa reception omuyiseeko buyisi secretary w'omukulu oyiseeko muyite obakimba bonna babuuze mukama wange buli muntu gw'osanga ali mu lugendo aba mukamaawo aba kisumuluzo kyekyokutuusa gy'oyagala okulaga naye bw'onaakyerabira ekyo akaseera kagenda kuzibuwalira nze nzijukira nga nsaba emirimu nga no asikaali yennyini era bangi baga nti Lugonvu mujjukira nga ajja wano sebo nga ayingira nkola mu sasebo yes kubanga naawe oba boosi wange oyinza n'okuba nga abadde wakufuna mulimu boosi abayita onagada sajjamwe wuuyo mapandali kyatukoze wano boosi awulira ava kukozesa interview kyatukoze wano tebagamba boosi bali mu kunyumya bo bennyini ne bakuba ekikono tajja kukolawo omulimu ne gugaana n'owooza banwanyisa bakulwanyisa kubanga naye wali tobeetaaga tebajja kukola na muntu atabeetaaga tulina kye tuyigamu twogedde bye twogedde tukome okulengeza abantu tukome okulimitinga emikisa gyaffe tolimitinga mikisa gyo omuntu agenda okutuusa ku kye weetaaga togenda kumumanya wooli wayinza okuba nga si we wenkomeredde bw'onaakolanga weekaanya boosi agenda kujja kubwaya yakutwale mu dduuka gyagenda mu tawuni naye abantu bangi betulabye abapromotingiddwa nedda tulina muwala waffe ani babiri baali batandika enteekateeka mwami Lwengo Charles ng'atandika enteekateeka ya akawunti okugulirawo abantu abali ebweru akawunti in fact enteekateeka eyo yatandika dda naŋŋamba mwami Lugonvu abantu bano gwabategeera njagala omuntu anaabakwatanga bw'oyagala mbakwate okiwulira omanyi kye yaŋŋamba noonyeza omwana oba mpa omwana yaŋŋamba mpa omwana asobola okukola ekyo ekituufu amangu ago babiri eyali eno ng'atuula ku mmeeza n'alinda abagenyi ne bajja ontegeera ng'atuula ku mmeeza n'alinda abagenyi ne bajja gyebale ssebo gyebale nnyabo badde nsaba ku mwami Lugonvu awo n'amulaba naye ng'akyali bize kaŋŋende mugamba endabe taata wali yakwagala mugamba ajje oba oli bize ti amugamba ajje owulira ebigambo ebyo mugamba ajje obujagujagu bwe namulabamu obuntu bulamu enkwata gye yakwatanga abantu ngenda okutunulira mu buyigirize bwe ng'alina diguli mu marketing okiwulira abadde ku reception alina diguli mu marketing Lugonvu namuwa mulimu gwa receptionist kati ye accounts manager mu Lwengo General Hardware tufune obwongo badde neerabidde n'okwerabira era bwe natunulira ne mugamba kankuweereze kawala kange kano olabe n'amuteeka ku training ya 2 weeks ontegeera ya 2 weeks ayiga ebya hardware
era bangi abasevinzigane Lwengo Genadweya mungamba nyo tukoze tutya nemba wereza simu omukyala gwe mbawereza simu ya mukyala babiri nali naye yali muwala wange ng'akola wange naye olw'okwagala okufuna omuntu omutuufu anaabakolera ekintu ekituufu ate era anaakolera mwami Lwengo ekintu ekituufu nange atanswase nentunuulira background ye nentunuulira bw'azaatambula ne mu recommendinga sinze namuwa omulimu naye ate namutuusa ku mulimu awo mugagga amuleka mu business kati ekimwetaagisa okufuna obuwanguzi kiri kimu bwesigwa kubanga obugagga butandikira ku bwesigwa bw'anaaba omwesigwa omugagga wamugambira nti kati nziguddewo ettabi eddala genda olituulemu tendeka abaana bano ogenda otuule mu ttabi eddala bino ebintu bwe bityo bwe bijja okitegeera ogenda obulabika gundi onaba yes gwe wazungu onoonya gwa bwa accounts manager ba receptionist obayisaamu amaaso yava ku bwa reception ali mu ssente yazikomandinga zino zizze bwe ziti zino zitambudde bwe ziti zino zifulumye bwe ziti tuyingiza bwe ziti muwulira ebitiibwa ebyo tufunye ekyokuyiga simanyi sijja kwongerayo musule bulungi